kufaafagana, abashekhe bali mu kufaafagana, abakulembeze bali mu buli omu, abakyala abaami bonna bali mu kufaafagana. Ne Allah n'ayawulamu illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza. Ekikutaasa okufaafagana si bugagga, si bwavu bw'olina, si bukulembeze bw'olina, si kikula kyo, wabula bukkiriza bwo. illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ate otumala okubeera abakkiriza netulamirigana okubeera netulamirigana okukola emirimu emirungi, watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Ate netubeera nga tulamirigana okubeera ab'amazima n'okubeera abagumiikiriza. Bakadde bange, omugaso ogusooka kwe kubeera nga ffenna tumanya tulina obuvunaanyizibwa okubeera nga buli omu akoola munne ery'eddiini. Bwe mulimu nno gwe gwe tubaddeko omwezi mulamba ery'ennamulanga, era epakagi gyentandise okubasumulirako mu abantu bange ab'ekitunga nti buvunaanyizibwa bwange naawe okubeera nga buli omu ayita munne okudda ery'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tekyetaagisa basheekhe badoktor, tekyetaagisa bagenze Makka, wabula gwe kennyini mu makaako otandika ne mukyalawo n'abaana bo obeere ng'obayita okudda ery'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokubiri, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibu ala kulli muslim. Kyatteeka kikakata ku buli musiraamu yenna okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi. Muleke kutunuulira ffe ba imaamu, muleke kutunuulira sheekhe gundi, wabula buli omu ku levo ye. Awaka bonna abantu bonna b'osobola okutuukako ovunaanyizibwa okubeera ng'oziyiza empisa embi n'okubeera nga olagira empisa ennungi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد صلى الله عليه وسلم. Baganda bange khutuba yange etambulidde ku migaso gye tufuna mu surat wal asr, era insha Allah ta'ala mukkirize tubeere nga tujjukanyayo omugaso ogusembayo. Atugamba yajibu ala da'i ila Allah an yathbata ala dhalika. Omuntu yenna akowoola alagira empisa nnungi tulagiddeko waggulu n'okuziyiza empisa embi alina okubeera nga munywevu, kubanga bannange si byangu. Oluusi ogamba omuddu nti eswala etuusa giwa akatebe. Ebigambo ebituddibwamu nga tukowoola biri challenging, ate nga bitandikira waka ewaffe n'okowoola omukyala we emyaka ne kigala. Bwekityo omuntu yenna omukowooze oteekamu ssente, oyogera, osomesa, okola ki, olina okubeera omunywevu kwekyo. Nekisembayo yajib ala al-insan an yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Omuntu yenna kitwiga mu surati wal asr tulina okubeera nga twagalagana. Kino kyonna ekisembyeyo point ekisindika ku biri byensoose. Omuntu gw'oyagala omukolera ki? Omugambo owaayo waliwo ekinnya, owaayo waliwo jahannam, owaayo kino kiri haramu, kitegeeza obeera omwagala. Ke kabonero akalaga nti omwagala. Bakadde bange, olw'obufunda bw'obudde neekubiriza nga nammwe mbakubiriza okubeera nga twekoowola buli omu asika ku munne. Alina obusobozi mu ssente, sika ku munno. Alina obusobozi mu kutuusa irimu, sika ku munno. Alina obusobozi mu kumulagira ebirungi n'okubuuliza ebibi n'okumuziyiza ebibi, beera ng'okikola. Tuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli basiimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خيرا. أمانيا عبد الوهاب إدريس بكينيا mva muziki baguyita masjidi Abdallah Kitunga nabwo basoka kabyanzija buli mu kyesiga ku nsalo ya Masaka district ne Rakai. Jazakallahu khairan. Kutuba baddewo okuva Kitunga wedda muli abigala ba Kitunga lwakwata badde bogira mu kutuba tufunyewo akalabo wano kuva eri omugenyi omukulu tinti nasinga okwogera igenda kufuna ekirabo naddala kutuba egenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwokuba nti ebeera mu kutuba bibeera bingi training ebaddemu ensonga zibadde nga 3. Ekisooka katibu alina okuba nga alina obudde. Ekyokubiri katibu alina okuba nga alina omulamwa. Bannange bamaseeka baimamu baffe sijaga ntukooye naye mutukooya okujja emimbali dakiika 4 nga tolina mulamwa. Naye ng'ejjuma eva ku Monday mpaka Friday ng'ogenda gisoma oba ogenda gisoma n'otuwa jjuma ya Arafa okumala omwaka mulamba emuli zaka emuli hijja emuli sawumu ne tugenda. So bano abantu bano baimamu bano tubasaze obubonero bungi nnyo nga singa ajja n'agatta emiramu 3 ng'addayo twagala ensonga eriki eryemu osaza abantu ekyalo omwaka mulamba twagala ensonga eryemu. So omulamwa n'ekirala olina okumanya empagi za kutuba n'omanya nti kutuba kino kigitta kino tekigitta byonna tugezako bitraininga kubanga abasinga obungi twagambye nti ebintu by'obusiraamu tuyingiramu biyingire naye nga sitwabisoma. Khatibu owokubiri agenda okuddako efunzo bw'ekitalo yagenda kwogera mu Lunyankole kubanga mugambe n'ab'emitoma bajja n'ambasa khatibu era ye khatibu n'ambasa naye ava Mitoma ajje atuwe ejjuma mu ddakiika ze twawaddeyo insha Allahu taala. Amazina gawe nokuto amazina nibayita Khatibu eddoboozi atidde Mitoma. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصوا النفس وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. okuhimbiza okwizwire n'okwokitinisa Allah rabbuna azza wa jalla. Ogwo subhanahu wa ta'ala arukuhindahindura embeera. Allah subhanahu wa ta'ala twena katutorana omubingi yatuteeka aha muhanda ogusororokire. Tumwebaze Allah tabaraka wa ta'ala. Tusabira aho kitinisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ogwe ayabona bwine ahabwanje niwe bakamutera akagumisiriza bakamuzuma akagumisiriza bakamweta omugwiraro akagumisiriza. Sabiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الموضوع خطورة الشرك. Obubenje oba akabi ningasi obubi oburi omushiriki. Tuza kweyambisa akabenje akakasatu akarukugira nti anna al-mushrika yahrum alayhi dukhulul janna. Mtumazima omuntu arukukora shiriki akafera shiriki akafera hakugita aharumu kama ruhanga ogwe ejana el-haramu aharuwe ikazibirwa aharuwe. Obuzurizi suratul Maida esura ya 5 mu Qur'an aya ya 72. Allah natujanti innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ogwo wenu karatande akafakar gom magarage akargamar arugita har Allah tabaraka wa ta'ala ejana irharama haruwe obuhangazi bweye bwona jahannam. So birwa kama ruhanga nimba kutira nteyihiro ekigambo shiriki
abarukumanya ngu tukine omumituma yitu tukine omu maka gitu tukyeyihemu twenywereze aha kigambo kutiina mukama ruhanga. aqulu qawla hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ntuwebaza mukama ruhanga ayatubasa akatwiha omuhutuba y'okubanza akatusimu ya kabiri tukijya bahurire tumwebaza Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Sabira ahoti nusa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam turi ahakabenji ka kaso karukoreka ok Allah yazbiro muntu kutaha umujanna ejanika baharamu aharuwe yafa arukora shiriki nkegaho no musigazomu omukirasi nuwe yabiri na kwate cyamuhe ekine cyo kurebera kwiyabiri na kwate cyamuhe nkatangara naheza kumuhurra aha radio yagamba amazina gegenye kandi nasanga ndukumumanya ari kugira ngo nagabo mbazo ubwo bwenge. Wallahi billah aho nho nagirire alhamdulillah ubwenge bukakuburira orukwega hatu wakugabira abandi subirwa mukama ruhanga tutine mukama ruhanga omu buryo bwenyini ubwo kumutima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا وقلبا حسن وعملا متقبلا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاقم الصلاة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير. أمازنا قاوي. أمازينا نيتوا خطيب رباغاسرا ناباسا حميسي نيلغام توما ديستريكت Abamitoba district Kasensero Town Council. Omuzikitiro gwa Kasensero Town Council. Asonza ku musomo gwesimanyi limirwa akona yakali akali mushiriki. Era kwa de point yokusatu kukola shiriki toyingira jana. Kutubete wedde kutuba message. Temuchifanya message. Bosamira toyingira jana. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Tuyanza oyo abate Imam Khatibu okuva emitoma nga tuwa kutuba ye sigadde eno za kutuba mwenna munasoma buli nagamba seka nkuweyo mumikono nteekewo nsome naye nedda nsaba nsigazeyo kutuba biyo kutuba eggweko abasigadde bajja kujja insha Allah omwaka mu Desemba Allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi kutuba biyo nsigaddeyo asobola okwagaliza munne yabalonda munamuli ayitugenda otusomere oba obiyita byangu nabagamba bajja wano nga lugamba tugenda kusaza nga betoli tabu kamala okulima
naye bagenza okuva wano ogamba ogenda kusoma kutuba ekyakasoko nne nga temala okwetegeka yakkiriza afunye amakulu gaki gakutuba asooza ngira byotamanyi bibeera byangu era abasajja bano abayivu basajja bakatiri mukama baba yakulisawo ebintu nga si byakiyivu nga ye muyivu anoonya atali muyivu nabimutikka nasooka abibbawo mulimunyiiga naye nga yenajje nayakola ki nalongoosa amala kufuna yakola ki kati byobufuzi sibimanyi omwezi mulamba simanyi byabufuzi wano naye mbadde nsaba imaamu nampa gyemusa ajje atuwe kutuba ye inshallah mu bungi buno twanirize alhaji abdulkarim salim muko atole ku salama wali nedini ayimirire nga bwatudde ku salama kkiriza akaddeke kamu nga bwe tuli mu kidaala wano abaami n'abakyala twanirize hajjati khadija owa abuja supermarket hajjati nja kusaba otule ku salama oli akyaliwo oba agenze muso hajjati hadija abuja supermarket ku salama oyo neighbor wa itec ate yatuzimbidde masjidi awo ku kkubo abuja supermarket allah mutukuumire bannabo omugenyi omukulu yatuuse tuli naye sheikh ismail ankata seka nkata muko Sheikh Almia kakasa bulungi guno omulimu Sheikh Nkata agumanyi agutegeera babo yamaliza okusoma yaganda okujja mu kibuga n'alemera Mityana Mubende n'afefetta ebyalo Sheikh Munguno okusinga okutegeera nkumbireko essebo namuyiga essebo ne muyiga nga nange nvudde ye Busoga essebo njagala ambuulire yasala magezi ki okulemera mu kifo ekimu Busoga bwazihali Allah n'amuleeta lumu n'amuleeta Matanga Sheikh wange ndi master wange Sekasimu Allah munkuubire era bamakka ko ne motoka bagibbe ebirimu byonna naye nali ndinooyo nga sikonzibireko okolotya okubeera Matyana tavaayo nangamba kola ikhlaasu teza kujiga twali ku muzikiti wa Tebimbati nagenda okola ekyo otule wantu wamu era bwe navaayo Sadda ku Mandela maze emyaka 2 yakugobewa ku Mandela Sadda ku Mandela abo kumanda mukitegedde era njagala bali wansanga Sheikh Nkata yamugobewa ffe omutegedde essebo Sheikh Nkata tave kakyongero kyegegwa Allahu akbar atubuza mu voludde wamu bavubuka nuga tuva ku bantu basiramuse nabo sadaka bantu basiramuse bangi nga bina tumaze ennaku 3 nti mukozeewo ki ekyamaanyi nga nti mwe tubadde tubakola ddawa nga nti ate kimukoze ani alina kyakoze nga tugenda kujja abaana baabwe tubasomese bo baddeyo basomese nga n'omukozi Sheikh Nkata dawa jimanyi abaliwo babijjukira dawa abaliwo ati mwe kimukoze kati era balengera bano amanya tukoze alhamdulillah bakusanga ebitooma oto nakyokoze abayo balina okudeba tomanyi yankole nabo gawusana kamati amin ya rabbi hajjati ukiriza Sheikh namaze okwanjula hajjati Abuja okezenyanyize omu ku basajja bayibaana baffe abalungi Alhaji Kato atoye ku salaamu yababwira ebyafaayo bye insha Allah oluvannyuma Alhaji atuddewa namulabyeko agenze masha Allah Sheikh Musa Nabaki tuba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد abebitiibwa bakuŋŋaanye mu lunaku luno olw'ejjuma kamuzze okusinza ow'ekitiibwa Allah atenderezebwa ow'ekitiibwa Allah nannyini kutonda nsi nannyini kubatonda nannyini kutonda ffenna nannyini kutonda njuba gye mulaba neeyaka ne mufuna emigaso gyayo nannyini kutonnyesa nkuba neetonnya ne tufuna emigaso gyayo. Abooluganda oyo yatenderezebwa. Abooluganda bampuliriza mufunze musomo gwange ogw'olwaleero kugenda kukwata ku ahmiyatul ilm fil islam. Ahmiyatul ilm fil islam, obukulu bw'okuyiga mu busiraamu. Owekitiibwa Allah atugamba, yagamba nti kul bagambe gwe Muhammad, bagambe gwe Nabi Muhammad. Naye yali agamba kutubuuza tibabuuze gwe Nabi Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, abange benkanankana abo abayize oba benkanankana abo abasomye n'abo abatasomye? N'olwekyo ab'ebitiibwa abampuliriza, njagala buli muntu agende yeebuuze mu aya eyo ti ddala ddala nenkanankana neyasoma nze nga sisomye. Wakitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man salaka tariqa, omuntu bw'akwata ekkubo yabtagi fihi ilma, ng'anoonya mu lyokumanya, salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah amuteerawo obwangu mu kkuba ate erigenda omutwala mu jjana. N'agamba nti wa inna almalaika, n'amazima b'amalayika latadau ajnahata, banjuluza oba malayika zikkakkanya ebiwawaatiro byazo mu kuzikkakkanya liba litwalibil ilmi, olw'okusiima okwo kwe mukoze okw'okunoonya okumanya. Nabwe ekitabo Oluganda buli omu yandinoonyeza okumanya. Otandinoonyezeko okumanya ng'olaba emyaka gikulese oba olw'obuzibuzibu bw'olina bize gw'olina wandibadde osomesa omwana. Nabwe ekitabo Oluganda aganti wa innal alima, naye mazima abamanyi, liyastaghfir Allahu man fi samawati wa man fil ardi, bimusabira ebintu ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Kyolabako omuntu anoonya okumanya oba omuntu asoma, kyova laba abaana bafa we mulaba ukasindika ku ssomero nga kapirwanu, naye kayita mu bizibu bingi Allah n'akatwala wiki neggwako n'akakomyawo n'akatwala bw'akaza naye kayita mu bodaboda mmanyi envuga yaabwe, ab'obugaali mmanyi envuga yaabwe, abamoroka mmanyi envuga yaabwe, na buli kimu ebizibu byonna ebitunulidde omwana. Naye olw'okuba nti agenda kunoonya kumanya, abeera mu kubikkirirwa kw'abamalayika, n'olwekyo ffe ng'abali mu byalo nga essomero weeriringa lya busiraamu ligenda okusomesa omwana w'ekyo ekituufu, totya lugendo omwana mutwale oba mayiro 2 agende asome, agenda kuba nga ali mu bukuumi bw'abamalayika era ajja kudda bulungi. Agandi hatta hidanu fil maayi, okutuusa ddala n'ebyennyanja oba n'ebintu ebiri mu mazzi, byonna bisabira omuntu anoonya okubeera nti akola ki, kyayiga. Byonna bisabira omuntu
omuyivu agamba wafadhul alim n'obulungi bw'omumanyi alal abidi ku muddu obuddu eyeesinza Allah muddu mulungi mulongoofu takola shiriki asinza Allah we naye ekifaananyi ky'omumanyi n'ekifaananyi ky'omuddu eyeesinza obwesinza Allah nga simumanyi agamba nti afadhalul kamal ala sa'iril kawakib kiringanga obunene bw'omwezi n'emmunyenye gwe tunuulira emmunyenye n'omwezi kiriwo ekisinga obunene kati omumanyi gw'emwezi gw'atali mumanyi gw'emmunyenye aga nti innal ulama mazima abamanyi warasatul anbiya basika babannabbi naye aga nti lam yuwarith dinara wala dirhama tebaba bakola tebaba basikirako bya bugagga byabwe nti basikira sente wadde ebyobugagga bwabwe aga nti wa innama warath ilma baba basikirako okumanya nabwe ekityo nga maliza ekitundu kyange ekisooka balamira okunoonya okumanya oba okutuweereza abaana bammwe bagenda babeere nga banoonya okumanya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim muhammad ibn abdillah salawatullahi alayhi wa sallam wa ba'd abebitiibwa abampuliriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri atendezebwa ekitiibwa Allah omulezi w'ebitonde byonna tubadde ku mulamwa ogw'okubeera oba okuyiga okumanya omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ibaako Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma agati ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masimu omubaka wa Allah okusasira n'emirembe bibeere ku ye qala yagamba nti ma yuridu Allah bi khayra yufaqihu fi dini omuntu yenna Allah gw'aba ayagaliza obulungi amuwakka enkuka mu ddiini ye nabwe ekityo omuntu yenna buli lwakenkuka mu ddiini ye kyakola aba akitegeera ne bw'aba asaala kituufu ne bw'aba ayogera kituufu ne bw'aba asinza kituufu ne bw'aba asaddaaka mu butuufu kubanga kyakola akimanyi n'olwekyo Allah bw'akuwakka enkuka mu ddiini ye byonna oba omaze okubeera nti obiwangula ebisinga obungi eby'ensi eno abooluganda bampuliriza nga mmaliriza mbagamba tutwale obukulu bw'okuyiga nga nsonga nkulu nnyo rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tukusaba Allah nannyini bitiibwa otuwa obulamu obulungi otaasa obwavu n'obuwakanyi otuwa abaana abalongoofu wa akimisala Allahu akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين جزاك الله خيرا سيبو كده واحد تصل قصيدة شوف بدي ورونج السبب amanya زي مسنامباجي okuva bukomansimbi south okolanga nze wadda awamu bukomansimbi south emizikiti ogimanyi gyolina essebo iremeka emizikiti 24 gisaala ejjuma 2 jajjama nabwe basodaka badde buuza eyo si byange kubanze fomu ekijuza dda mumanyi naye otegete kituliko alina emizikiti emeka kati alina 24 alhamdu bwefa wallahi nkaaga kiba bifu weja ina 24 yizo kwa kimugoberera ngayiye niyo liye bali wali sijagenda kusaba jiba biki bifu ne bagamba nti ono tavuddeko mu kampo okuvanga lumu mpaka olwaleero tavuddeko mu kampo abamu bafunyemu ku buzibuzibu bafiiriddwako ko naye tavuddeko mu kampo naye nga twajja yeeraga musonyiwa manya program za December za dawa kuma simu ze mutama dawa watu saga nti sigenda kuvaako ne simu kanzijeko
tena bakuddaku baga tena bakuddaku teddangako olabo kyajinga mbwati nalengera ku mulibwana gati nabugabo sadaka omugambe bwe mutijje siddayo mpaka atukoze eki neyezuula kubadde kwezuula kuno fesula basomesa era kati Goma-Nsimbi South Bitooma ne bwotandaba kasitola bwoyo omaze okunsomako saba Allah ashukuru ya Rabbi wanabugabo sadaka buli harufu jegende yono bizitabiri mwenda babakoze eki mwiga okubalanga x ezali za kubala ziri find x omanye nti bwenkola bwe nti nfunira luddawa abaganda bagamba nti omukadde alindira ku kijjo balinda kijja waliwo omuganda wano omukadde alindira ku kijjo balinda kijja kati nze ndi kasajja kakadde nindira ku kijja wano nabugabo ajja kwenkanika nga yagenda akanika bakanika 10 nga afuna muzenkanika omu nakanika meka 10 omukadde alinda kuki alinda kijja toyanza siro toyanze kusaba Allah abikuumire ebyo byosomye ate bigasire byabalala inshallah taala asemberayo ddala banaye mutusonyiwe mwenye okubeera mu gwanga nti bali azamanya obasigwa abadde mu bantu wano mwezi mulamba olina byolaba nti tukomawo tugende naye twatudde wansi ne tulaba regions ezibadde zisoma nga buli region eraba abantu abakoze eki kati wasigaddeyo omuntu omu aveeri wali obuwangwa ntegeeza obuwanga luweero ani akugedde luweero nakaseke Kaddugala erinnya Kaddugala sinze yali mutuuma lya famire ate oluusi bwogamba nti ze Kaddugala era nga Allah naye akola bwati naye imaamu Kaddugala yasembayo mba imaamu okanyumero kaki kakutuba sebo etekikazi tumanye zaffe ejjuma eyimiridde olwaleero السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، بدوا الله abatadde mu nkola ensonga lwaki twatondebwa, amatenda amajjuvu gonna gatendebwa na Allahu tabaraka wa taala w'ekitiibwa. Buli kitendebwa nga kinyoomoofu kijje ku Allah, kiteeke ku bitonde, kugeza ng'okukoowa nsobi nnene omwana Adamu okugutunuulira munne n'agamba nti ono Katonda yamutonda akooye ne Allah naye akoowa. Nsobi nnene. Oyo Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa ye mukakafu w'okubanga tusinza era ye mukakafu w'okubanga tusaba. Nkakasa nga tewali asinzibwa mu mazima okujjako Allah, era nenkakasa nti mazima Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama muddu wa Allah era mubaka we. Oluvannyuma lw'okutendereza ku Allahu tabaraka wa taala n'okusaalira ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bwe namusaalidde olw'okufunza ku budde, mbalaamira nga nange esseereseeyo tubeerenga tutya Allahu tabaraka wa taala. Era tumanye nti mazima Allahu tabaraka wa taala buli we tuli wonna atulaba. Allah yatukuutira n'atukoowoola mu surati Nisaa, etteeka erisooka mu mateeka g'ensomye, n'atugamba nti abange mmwe abantu. Kitegeeza gwe bw'oba oli nte Allah takukoowodde, bw'oba oli njovu Allah takukoowodde, akoowodde muntu, buli muntu yenna. Tagambye nti ayyuhal muslimuuna, abange mmwe abasiraamu. Bw'amaze otukoowoola abange mmwe abantu, n'atugamba ensonga enkulu nti tumutye Allahu tabaraka wa taala, nze naawe tutye Allahu tabaraka wa taala. N'atulaga obukulu bwe nti yaddira Adamu n'atutondamu ffenna, tewali atava mu Adamu. Ekyo nga kimaze ekyokubakuutira okutya Allahu tabaraka wa taala. Omulamwa gwaffe gwe tugenda okwejjukanyako leero, tugenda kwejjukanya ku biki ebitta esswala. Kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti esswala gwe mutwe gw'emirimu gyaffe. Nabwekityo njagadde tumanye kubitta ku swala, naye nga tetunnaba kuyingira kubitta swala, njagala tumanye kye bayita swala kye ki. Biba bigambo na bikolwa, ndi ku swala gye nnyonnyola. Biba bigambo na bikolwa nga biggulwawo takbiratul ihram, olugamba nti Allahu akbar oyingidde mu swala, ne bigalwawo na salaamu, olugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah, swala ogivuddemu. Kati awo wakati awo ebiri awo mubaamu ebibyonoona. Mubimu ku byonoona swala tugenda kuyigayo kimu okusinziira ku budde. Mubimu ku bitta swala mulimu attakallumi bikalamin ajnabiyyi anha, okwogera ebigambo ng'ebigambo byoyogera si byebyogererwa mu swala. Kubanga kugambye mu swala mulimu ebigambo, mulimu n'ebikolwa, naye ebyamu katugeze okwogerera mu swala ekitali kyamu. Oyinza okukomawo, bataata tukomawo tukooye, onoonya maama w'abaana
tomulaba owulire oyagala kulya ku kyakulya okebedde awabeera fulaska temuli kyayi awabeera emmere tewali obeera wakayingira muswala Allahu akbar n'owulira maama w'abaana ng'akomyewo n'ogamba maama Afsu ateekeraako kyayi awo olwo swala ogisse ekyo kimu ku byonoona swala era okwogera mu swala sawaun akana mutakallimu fi salati amidan am nasiyan oba weerabidde n'oyogereramu oba ogenderedde byebimu swala oba ogisse hadithi ng'eva ku sahaba ayitibwa sahaba ayitibwa Zaid bin Arqama radiyallahu anhu yatutegeeza n'atugamba mu makulu ga hadithi n'atugamba nti bo baali boogera mu swala ng'era bw'oliraana munno wano osobola omugamba nti owaaye nga tewanyumye bulungi mu swala nga buli omu anyumya ne munne emboozi mu swala okutuusa Allahu tabaraka wa taala we yassa etteeka lye yassa liri mu suratul Baqara aya ya 238 naye ngenda disomako ekitundu ekisembayo. Allah atugamba ng'atuziyiza embeera ey'okuba nti tubeera mu swala nga tuli balagajjavu. Atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa qumu lillahi qanitin. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yasse etteeka eryo oluvannyuma lw'okuba nti baali basaala banyumya sahaba ayitibwa Zaid bin Arqama nga bw'atunyumiriza, Allah nassa etteeka nti tuyimirire mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala nga tuli bakakkamu, nga tuli batebenkevu, nga tumanyi nti gwe tusaba ye munene. Baddu ba Allah tugondera ebitonde ne bakugamba nti oyazze bwe weetakulanga zze ogenda kufa. Naye lwaki tubeera mu maaso ga Allah nga tulowooza birala? Saba Allahu tabaraka wa ta'ala atutebenkeze emitima gyaffe tubeere nga bwe tuyimirira mu maaso ga Allah tumanya nti gwe tuyimiridde mu maaso ge ye last man. Aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li wa lakum innahu huwa al-ghafuru rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baddu ba Allah, tulabye swala kyeki ne tulabayo ekigitta kimu. Tubeere bajjumbize nnyo obusiraamu kumanya. Teeberezaamu ng'olina piki yo waka nga togimanyi n'olwala. Ekyo ekifaananyi ky'ofunye kye kimu ky'ofuna ng'oli mu busiraamu nga toyagadde kubumanya. Baddu ba Allah, tubeere nga tujjumbira buli omu kyakola abeere ng'akitegeera. Allahumma a'izza al-islam wal-muslimin wa adhilla ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da'ika a'da' ad-din. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خيرا. إمام كدوغالا يحيى yajuza fomu najja kunabuga musoda kawali kule Kampala nimugamba kicho gamba kwita ati zikaddugala buze kichi nanyati linye na family ero kuvo tusaga papa tumaze ko mwezi mulamba kigwani zikaddugala Yahya nange nzekeru kali overuda wa mvira ku kyalo bakiyita Bububi district Luweero omuzikiti baguyita Bububi Masjidi Salam ozo saza batugameka abantu b'ensaaza bali mu 16 osaza esola zonna abantu 16 sibasaza sola zonna okusinziira ku bunafu bw'emyoyo gy'abamu muffe naye abasaala jjama balinga 20. Subhanallah. Mukategedde ab'ebitiibwa tutandika butandisi so Allah tulemu obusobozi ya Rabbi. Tutandika twetagisa okuba nti tumala omutwairinga sisali tumuyambako bakowoli bajje basaale kubanga kyotasobola okiweereza muno nekimukubaawo si butoyanziza. Jazakallahu khaira. Oluganda lwe lwenjogedde naye nkadde bangisebo akanyumiro ka khutuba 58 ziweddeyo budde buno ejjuma tuzimaze addamu okuyimizawo kutuba olwaleero luno mwandike ekitabo kya bida eyaffe ekoze ki sebo mukukkiriza nga tugenda okufuna ripooti y'abaimaamu bo Imam Kagame nga bweyetegeka ekyamani w'abayizi bano omwezi omulamba ajje bayimirire bonna nsaba okkirize twanirize Hajjati Nanyonja Rahma naye Hajjati Muwanga gukyajja amanya gabagira ko Sambwe Muwanga mami tulakusalamu sikiriza twanirize Haji Sowedi Muwange oyo mutabani wange sebo wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ate watudde wenyiri waliwo muto wange lwakuba nti yasooka okuzaalibwa nga sinazaalibwa naibu imamu wange deputy imamu wange Imamu Uthman Juma Kasaliko nakinyukuzi masidimandi akikuusa angoba awunya zinadukayo kamusalamu atule kuzindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Mukabeke kamu shekhe abantu babiri bakkirize mbajjewo ab'amawulire okuva ku monitor Daily Monitor kuva ku monitor tulina abantu abo batwagadde tusiibye nabo ate kirizanyanize Kanso Fahadi Matovu waliwo ngabi wa nyumba ya fisa muko n'abakirala mulina kutuneze banana CBS masha Allah. Bilal wa alaikum salam. Soko linde kati Kanso dali salamu ya loya wefuluma oyakutte ibapula byaffe nabwo sadaka aiteeke jibrimu afija atulina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. Wonne elijjirako ng'ovunaana Fadi asubwa si mwana wa munyumba nze mwita shekhe naye yakukambwa shekhe bwe buli munsi muno mu kooti bafuluma kooti nze bashekhe we wangi naye kasayingire kooti ye shekhe wange tusobola mukumiremu kwalo yabasinga okwera abalungi mu ggwanga sobola kimukumira ya Rabbi. muko tuwe atusomera lipooti ya tulinawo aba Bilal FM oyogedde ku media nobeerabirayo nabogedde mukama wange sinza beerabira kinana munatuze mulana CBS radio bujajja webali naye weeri tulinawo bankazako erinnya erya halali ne haramu wali Pala FM ali mu sonde eno wena byatugaa nti singa tubisanga mu nnyanja tubirya okulya kuno ku lukalu ekyomunyanja tukirya jakibagamba nti bakabange bali Pala FM 107 katonyeze 9 ekkola ly'omuntu waki wa bulijjo wa bulijjo Salam TV togirekayo
ya Sisana TV. Yasola jindiko. Tuli kumpewa live. Alhamdulillah. Hightech Primary School na Mlanda. Kumukolo kwanda bugabo sadaka. Sadaka Association. Yesula send off. Sibula bani? By member. Yes send off. Simulaba na send off. Onjogezo oluzungu lwale. Send off. Basale ko. Singa n'enchanga bakene musiya bachayi mu Mlanda. Tubatwala wa OS. Tabeo. Nsaba speech ya bayimamba bano bonna bano. Esebo. Eri bannabugabo sadaka abali awo bonna nabana abali eno. Bagenda kugituusa mu ddakiika 3 zennyini insha Allah taala wamaliriza yetubulire ekiddako insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Watanza speeches omukolo gutuse ku nkomerero yagwa ya bwe bakomo omukolo kasita tandisaawo nabugabo sadaka nabetegeke nabugabo sadaka mwe mujja nga muko Armia Rashid Kafuma abadde waggulu. Naam. Agam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabugabo Sadaka Association. Ensonga alipota y'abayimamu 222 Bashekh abakulembeze mu biti ebyenjawulo Nabugabo Sadaka Association basebo ne bannyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuwaba imamu bonna ababadde mu semina ya 2022 twebaza Allah ow'ekitiibwa eyatulonda mu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo era atukuumidde wano ku Hightech wansi wa Nabugabo Sadaka Association. Alhamdulillah. Nabugabo Sadaka Association twebaza nnyo abannabugabo Sadaka olw'okutulabirira ng'abaana abato okuviira ddala ku byensula mpaka mu byensoma. Tusaba Allah abasiime naffe atusiime ku nsi ne ku nkomerero. Abasomesa baffe, baganda baffe abannabugabo Sadaka twebaza ne sekwebaza abasomesa baffe checks bonna be mwatulonderayo mu mwezi guno abatuzibudde amaaso ekitenkanika iri mu yo tubadde tuvudde mu kugisoma ne tutandika kunywa nnywe. Tusaba Allah abasiime naffe atusiime kuno ku nsi ne ku nkomerero. Twongera okwebaza ababadde batuyambako mu kakkalabizo office okuteekateeka waaka abaana baffe ababadde batugabula entakera. Mwannyinaffe abadde atuyonjeza buli kadde. Tusaba ow'ekitiibwa Allah nga bwe mutulabiridde okuva kwasooka mu Nabugabo Sadaka mpaka kwasembayo mu Hightech, nammwe Allah bw'aba abagabirira era akubiseemu ku nsi ne ku nkomerero. Okwebaza okw'enjawulo twebaza nnyo Sheikh Jibril Muwonge ne Sheikh Armia Rashid Kafuma, Haji Nasuru, Haji Kasule, omusawo waffe Sheikh Najibu n'abasomesa bonna abaasalawo ne baleka amaka gaabwe omwezi guno ne basigala kuwozanga misango mu bantu baabwe ne tusulanga wano nabo. Ai Allah ow'ekitiibwa siima era osonyiwa abaddu abo. Okusoma kwaffe omwezi gwe tumaze wano irimu gye tusomeddemu eyagenda e Madina atusinzeeko kulaba muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tusomye ebintu ebyenjawulo gambanga obuvunaanyizibwa bwa imaamu, ensengeka ya khutuba naffe kennyini okwezuula okuva ku bikwate n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tusaba abannabugabo Sadaka omwaka ogujja insha Allah
abawe obusobozi baddemu batulowoozeeko nga newankubadde twagala ne bannaffe omukisa bagufuneko. Ai Allah, saasira, kuuma, sonyiwa, yagala, sukkulumya abannabugabo sadaka wamu naffe, era otuwe obunywevu n'obuvumu mu ddiini wamu n'okujagala. Nze Kagame Haruna, omuwandiisi w'abaimaamu 222-223. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kagame Haruna ya Oluganda lwa Kagame chairman abadde chairman waabwe yono ripoti yagisomye nemwe dashikemu yokka ng'asambye ebintu ebinadde mabega bwa dashikemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobozesezza okutuuka ku nkomerero y'omusomo gwaffe. Nze Ssentebe akulidde abayizi bano bonna bayimaama baava mu bitundu ebyewala okutuusa letumaliriza. Ripooti twebazizza era okwebaza sigenda kuddamu. Wabula abayizi bano abasomye olwaleero bensaba bye tusomye tubitwale nga bikulu era tugende tubikozese. Ekyokubiri, twebaza tekibadde mu lipooti, twebaza Nabugabo Swadaka na bonna abataddeyo amaanyi ku birabo ebyatuweereddwa. Twafuna dde ebirabo oba n'ebinaatuweebwa n'ebigendo tuweebwa n'ebituweebwa akaseera konna. Era bwe tubadde mu semina muno nganze omukulembeze ndabyemu ekintu ekipya, era Nabugabo Swadaka nsaba mukigule. Tufunyeemu bano, tufunyeemu bannakyewa abeewaddeyo okweyunga ku Nabugabo Swadaka okubasindika mu bitundu ebyewala bagende basomese. Era we bali wano bawera, otunatufunye akadde batujja kuba balaga. Era nga nze omukubu agenda okuba oba Mitooma Nabugabo Swadaka webange tukwataganye bulungi n'entuma oba Potulo tujja kugenda inshallah. Kuba tulabye obuzibu nti bannaffe abali wano babadde balina bye batamanyi ate abasigaddeyo bali batya. Ekyo nga nkimaze okusaba Nabugabo Swadaka n'ebitundu ebirala bali ebitongole ebirala. Twawulidde wano waddewo omukungu omu yazze n'agamba nti bayimaamu basobola okufuna omusaala. Ife ebbanga tumaze mu bayimaamu tukiwulirangako nti maamu asobola okufuna omusaala. Naye tusaba Nabugabo Swadaka ekibiina kyaffe ekirungi mutuyunge ku mukutu ogwo naffe tufuneyo omusaala. Kuba kati nze ng'omu maze emyaka mingi ku bwayimaamu ate mukadde kamu n'enfuulibwa omukulu w'ettwale. Natandika obwayimaamu mwaka gwa 92 okutuusa olwaleero. Kati omuntu amanyi okubala emyaka egyo ajja kugibala. Ekisembayo twasanyuse nnyo tubadde mu semina muno nga tulaba batulabirira bulungi nnyo. Twasanga abaana abato abakwata Qur'an ne babeera baganda baffe, so tuli bantu bakulu ne tubafuula baana baganda baffe. Era ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere bakwate Qur'an. Twasangawo mwanyinaffe atulabirira mu byobuyonjo ekyo tukyama kyokka inagera n'aba nga aterezaayo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasulemu bulungi. Nabwe kityo nga maliriza eggulu abantu aba babiri omukyala n'abavubuka na batuyambye nnyo. Tulinayo ekirabo kye twabaleetedde era nga nasaba Sheikh Jibuliru ajje nkimukwase yamanyi nga bwana akibagabanyizaamu. Ekirabo tekyogerwa nti kibwe kiti nannyini kyo yajja okukitegeera insha Allah. Okwebaza okusembayo nebaza ekibiina kya Nabugabo Swadaka okulaba nga mwatulondolwayo ne mutuleeta wano ne mutuyigiriza bingi bye tutamanyi. Era tusaba temutwerabira mutuweeyo n'omukisa omulala tukomewo mpaka lutunaabeera bagenti abalungi mu bitundu gye twava. Amannya Mikidadi Idris Makumbi Mbalakayi bwe bityo bigenze mu bufunze tulina bingi naye alhamdulillah. Imamu wa Kamuswaga jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Nabugabo Swadaka tende mu kusosola. Ekirabo kyatukwasa ababadde
batulabirira omukyala abadde abafaako Naam. Twetusaba kutumaliza mukama wange. Omanyi ebirabo biziba amaaso. Kubanga kikuzibya amaaso ekirabo. Sebo nkiriza nga sinnaba kuzza waggulu. Abaana abato mwenna basaba musituke mute mute. Abaana abato. Kasoba ng'oli mwana muto. Kale oba omukulu ng'osobola okubeera omuto. Nawe situka ogende wali. Bajja kukola bali abakulu bakutwale. Omuto Obi Obi muleke. Obi tumuleke. Naye abaana bato tuyigayidde oyina mwana muto bagende wali enteekateeka yaabwe tugenda kumaliriza emikolo basiraamu tugumikizeemu kati ninyo tumalirize insha allahu taala mu butuufu ebyogeddwa byonna twebaza allah subhanahu wataala twakatandikidde atuwadde obulamu embeera yakedde netuyisaamuko wasi bulungi tugaa nti allah tusaasire ya rabbu wadde wetuli ntebe namulanda namataba naye allah tusaasidde enkuba nebange tetonye olwaleero ate nga situsabye busabi bubi tukyatambudde bulungi naye twagala okumaliriza ebigambo byange biri ebigambo nga bibiri ekisooka kiri baganda bange bano kigamba kitya mbadde nsaba byonna bibasomye nze bibagamba bingi byonna bibasomye nga tebannaba bituusa ku bantu basooke babyetuuseeko totuusa mesegi yonna ku muntu yenna nga tunaba ku bantu egyetuusaako omusawo omulungi akebera eddagala bw'alaba nga limukozeeko aliragirira abalala omusawo omutemu alagirira eddagala nga teregezesezza ye tafayo kigenda kuddako erimu gye musomye egyempuliddeko naye nga nsaba allah tusaasire ya rabbu bwebanga ebibono temukigambye naye mukituuse nga maze kuba nti batuukako mukadde waffe ssebo mugenyi omukulu ensonga ezirwa tusigenda kuzoogera eno ensira basoba ne hajji twatutambulirako ezimu ziriko obutiiki ekiraga nti awo tusobodde okutuukawokko yali nnene naye allah ajja tugerera olw'obwetanvu wabano wetuleese tusobodde gigezaako mu kkoota yaayo gaba nti bajja kusoma fikiri basome siira basome tafsiri basome akida basome tarbiya naye tugeze okumaliriza nga bwekitwawandiika tujjako kalayini kaki kubanga babadde beetanvu era obujulizi babulina sagala kugera nga bali wala lwali lumu nga tuwandisaawo nti zino adhikari baada swala adhikari baada swala wetwageze okukuba lisanki obajjako omusaayi ngaesola tebagimanyi abamu tuga nti ate adhikari baada swala zaki oba tomanyi sola baza okuwa adhikari baada swala soka tuyiga eswala omunaku omulundi omulala tubayigiza adhikari baada swala tubadde n'abasomesa ab'enjawulo waliwo abaliwo olwaleero allah basoboseza okuba nti bajja benjagala okwebaza okwenjawulo ti allah bawadde omwezi mulaba nga bajja okusomesa naye ate nolwaleero allah bawadde obusobozi bazze badde saabakadde bange abawalimu abaliwo eno mu bantu bano nga badde mubasomesa omwezi mulamba nsaba ntidde okufukamira naye mbadde mbasaba muyimirire abantu bano babalabe nti mbaddeko okukwatisa tafaali ku bantu bano oba oliawo kyenkoze mbasaba muyimirire amanya kisijja kwogera asooka Seka Joko mulangira sina kugera manya gammwe owokubiri Seka Ahmad Kasagga owokusatu Seka Abdul Nasir Lubega owokuna Seka Abubakar Kasumba owokutaano ali maaso eno sina kugera manya ge Seka Suleimani Mbolwa era sala y'omufuje mwalabye ne Seka Sagoli ebagibadde mu ttaano okumala omwezi muki mulabye tebakimazeeyo bafunyeko kana akasooka wana kawana nibakola practice ezawano nibamaliriza abo abawalimu babadde 24 n'abagenyi abazze okuba nti bakyayako essaawa emwemu babadde bayitirivu Seeka Hussein Kaganda ali mageeno erija siryogedde ekyemanyiwa navuga mu sadaka kale ne basiboogera linnya lye ajja kulyogera insha allahu taala naye abadde mbasomesa maskini gwe batalaba gwe balengera obulengezi nange mbaddewo naye twebaza allah subhanahu wa taala kyatuwadde obusobozi okumalako omwezi omulamba abalimu bano bakyalina ennyo ntesomesa singa tuyambibwako
n'abantu bano nsaba Allah kituwe ya Rabbi byasomye ibadde okubeera ebikulu ennyo bakyaliyo badde ngamba nti kitibala kijeruddawo ekyo byasomye ibadde ebyamaanyi ennyo tubibalazeeko kati omulimu gusigadde gye muli bwe mugamba nti bitiridde alhamdulillah bwe mugamba nti bibulamu ekyokukola mukimanyi bwe bibanga bibulamu mbakuumyewo bwe bibanga bitiridde temukola ki tembaza basomye ebimu ku byo byebalazeeko kutuba kunaaza mufu n'ebisigaddeyo ebirala bingi muli mwaka ekyama nze akoledde omwaka guno abadde omu yajja akuba ekitabo azeeyo akisimbudde setakisale kufunda mulala yajja akuba ekitabo azeeyo akikoze ki ye nagamba ntizi naye mbalagirira bwe yakiresse abadde alina olulimi nga luzito nnyo okuva lyagamba nti mbiresse nderenyeza Allah n'agonza olulimi lwe n'ekisirigira era kati bw'aba ayogera olulimi lwakyuse twegendeze shiriki abawalimu abali wano twegendeze ebitabo twegendeze okukola ebintu Allah byatakola ki tulwanye n'omuntu nga mutuufu nga situmanyi ffe ensonga ki mpaka lwe yavuddeyo ekikenjezeemu obwana bwe mukiyize saba kutwala budde bwama kubanga n'enjala nze erumanzi badde nsaba agenda okuddakira mwogere wano owanabugabo sodaka omwogezi w'ekibiina ebyaffe ebyendi bekiwalimu okweyanza kutukwasa nnaku Haji Kasuli jangu omwogezi w'ekibiina kyanabugabo sodaka bw'omaliza chairman ajja tuyitire omugenyi omukulu n'ebintu bino tubijjewo tugende mu ssaawa y'okulya tusale asiri bwe tumala okusala asiri insha allahu taala segambate n'adema yojja kuma obyogereze tusirimemye nasaba Allah atukumye ya Rabbi amina rabbi Haji Kasule ng'omwogezi wa Nabugabo Sadaqa Association ono mwogezi waffe nze nali mumyuka tebangobanga kuba nze nkwira batseeka mukyeni ne maama asingako ekigambo amwenanye ye deputy chairman w'ekibiina kyaffe webatambula Alhaji Nasoro basajja bano bafuti soja baffe ono futi soja number 1 wallahi yayingira mu byalo okunoonya bayimaamu abo ffe n'abatutera ku dish tubazimbye ne tubakunya ne tubasiika okuvaamu ekibavuddemu okutuusa imaamu akayi Sheikh Almiya bwe yajja n'aŋŋamba nti imaamu Jibril nze mbadde mukubi wa kitabo wallahi yakigamba nze naye nkivuddeko kanzireyo nsomesa obusiraamu shakangata nagamba nvudde ku shiriki ne mugasa akusasa naye nja kigambako muko naye kimulemedde naye okutereka wallahi byebirabo Allah byatuwadde Sheikh gwani Allah gwayisirako mudaga nti nvudde ku shiriki mukimanyi Sheikh yamimu okubitabiikako ye shiriki Allah akbar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo atukuŋŋaanyiza olunaku olwaleero oyo yatulondayo okuba nti tusobola okutembeeta omulimu guno oyo Allah subhanahu wa ta'ala yanyini matendo gonna gesinga kumenya ssaawa eyo oluvannyuma n'ensalira ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo omusomesa w'eddiini eno eyatuluŋŋamya na buli nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo omugenyi waffe omukulu Seeka Ismail Nkata, baganda baffe mwenna buli omu mu kiti kye, bannyinaze, bamaama baffe, buli omu yenna ali wano mu kiti kye, nyongera okuddamu okubatolera salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ne bayimamu baffe mwenna abajja okusoma. Mu bufunze obw'ekitalo ngenda kubabuulira ku kigambo Nabugabo Swadaka mu bufunze obw'ekitalo kuba manyi nti abantu bakooye beetaaga okuba nti banyuka. Nabugabo Swadaka kibiina ekyatandika mwaka gwa 2013. Kibiina kyatandika n'abasuubuzi b'e Nabugabo ne bayimamu baabwe omuli Seka Jibuliru Muwonge, Seka Yasin, betwatuula ne tukkaanya nti mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala atukumidde mu kibuga Kampala, naye mulimu ki bwe tuyinza okwesibako naffe okulaba nti tusobola okwewolerezaako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba ebiyitira bingi. Twakkiriziganya ffenna ne tugamba nti mu butuufu bayimamu b'omu byalo abo ensonga nkulu nnyo. Twali badde tugenda ne tubatunuulira ne tubaggyako omusaayi. Tulina ekigambo kye tukozesa nti omuntu mumuggyeeko omusaayi omutegeere, toyogera bwogezi, tofuuka mulamuzi, soka omuggyeko omusaayi then omulamule. Twakkiriza ne tugenda ne tunoonya bayimamu abo era ne tukola risaaki yali ya bbanga ddene nnyo ne tukizuula nti kyetwayiya kintu kikulu. Twakkiriziganya ku nsonga bbiri. Bwe twamala okumaliriza eya imamu ne tukizuula nti waliyo ne poyinti endala enkulu ennyo, ye poyinti y'abantu abaana bamulekwa n'abantu abateesobola abatalina mwasirizi okuba nti nabo basobola okubeera nti basoma. Twakizuula nti mu Uganda sipiidi bweddukirako emisinde essaawa eno, nti Uganda omuntu atasobola kusasula miliyoni ya ssente takyasobola kusomesa mwana ddiini. Ne tukizuula nti ate ffe nnyini aboogera era ffe abasasula ssente emiliyoni 2 oba emiliyoni 1.5 okuwerera abaana baffe, ate ffe ogenda okugattagatta school fees gwe twasomera mwana wa tutawera nakakadde. Ne tugamba nti tusobola okulwana okulaba nti embeera eyo tugizaawo bakadde baffe gye baali bateekawo, era nga twebuuza nti bakadde baffe bawangayo amataka ne bawangayo ebibanja baabanga bategeeza ki. Ffe ku mulimu gwe tukoze kubijjawo, kubitunda na kutwata ssente kuteeka mu mpale nagenda kukola byaffe. Ne tugamba nti kati bwe tuba tubitunze ebyabakadde byaffe, abaana baffe banaatunda ki? Kuba ffe ebyabakadde baffe bye baalekawo tubitunze tubimazeyo ebyobusiraamu, kati abaana baffe bazze nabo basiraamu, kati ekitulina kye tutaddewo. Ne tukkiriziganya nti tulina okuzzaawo enkola ey'abaana abasobola okusoma nga basomera emitwalo 2 oba 3, naye asobola okusoma at least afune empagi 5 ez'obusiraamu ezisobola okutambulira obulamu bwe. Omulimu ogwo nno tugukoledde ddala, era mu bye tufunyeemu abantu mikwano gyaffe abatwegasseeko ne batuwa amataka ne bagaa nti tumuzimbeko omuzikiti, tumuzimbeko essomero. Naye bannange ffe ng'abannabugabo Swadaka situzimba mizikiti. Nabugabo Swadaka tetwakkiriza nti kyalite yaffe ejja kubeerawo ng'ekola, naye kyalite eyimirira ku mpagi 3 era tujja zikozesa. Etugamba nti kyalite ku mpagi esooka gaba magezi, empagi ey'okubiri ssente, empagi ey'okusatu bwe budde. Tukkiriziganya n'abasiraamu be tuba tusanzeeyo abatugamba nti bannaye mutuzimbire emizikiti, ne tubagamba bannaye ffe tuzimba mizikiti, naye tugenda kusala amagezi tubanoonyeza babazimbira omuzikiti. Era ekintu ekyo tukikoze era tusasa emizikiti egisukka mu 15. Amasomero era nago tujja ne tusanga waliwo katono nnyo kenyinza okubanyumizaako gye twagenda tusanga nga abasiraamu basaalira mu kisaawe. Ne tubagamba bannaye lwaki musaalira mu kisaawe? Tewaayi omuzikiti bwe gwagwe nkuyege nga zigulidde naffe imaani ne zigenda twabivaako. Ne twagamba nedda imaani tezigenda, ekibira kino tutememu emiti tusooke tuteekewo omuzikiti oba gwa biti naye bagulabe nti nti muzikiti. Then bwe tunaba tufunye asobola okubazimbira omuzikiti tumubuulire ensonga ajja abazimbira omuzikiti. Era omuzikiti ogwo mbawe essuubi twamufuna era kati gunyirira muzikiti mulungi. Mu charity era kye mbagambye nti
tukozesa obudde ddala okwetegereza ensonga gye tutunuulira yeyo entuufu, era tuddayo ne twetegereza ddala nti baimaamu abo bolaba abamu bo twatuukako ewaabwe ffe ffennyini tuvuga emmotoka zaffe ne tutuuka gye babeera Sekankato oyo omujulizi, ewe twakatuukayo emirundi egiwera ena nga tugenda okumwebuuzaako era nga tukwata engendo empanvu okulaba nti tutuuke wali baimaamu okumanya eddiini yaffe ddala kituufu bwekyo bweri. Omulimu ogwo nno tugukoledde ddala. Emirimu egyo ebiri gye tukola nga Nabugabo Swadaka. Baimaamu bano tubafuna tutya? Baimaamu ffenna nga bwe mulaba tubagane tubeera Nabugabo, era emizikiti Nabugabo wegiri egy'enjawulo tukuŋŋaana ne tugaba foomu nga agenda ewammwe onoonye imaamu we wammwe omuwe foomu eyo bw'aba anaasobola ajje asome. Naawe genda ewammwe naawe kugaba ku mizikiti egy'enjawulo kyemuva mulaba nti emizikiti tufunye baimaamu abava mu disitulikiti 14. Ekyo nno bwekyo tukikola n'okusobola okubeera nti naawe bennyini be twatuukako tukozesa obukugu bwa njawulo okulaba nga tutuuka ku baimaamu abo. Bye tufunye nti mu bimu gye tugenze tulina essomero lyaffe eriri e Muwanga ekiboga. Essomero eryo tulinamu abaana bawera 208. Abaana abo bonna nga bantu ba Nabugabo Swadaka be babaweerera, era abaana abo basomye bangi, abamu balina ejjuzu, balina 2, balina 3, era nga abaana abo basomera ddala bulungi. Era abaana abo 208 kuliko abaana abasiraamu 8, abaana 206 si basiraamu. Kijja kitya okuba nti kiri bwe kityo? Ekitundu ekyo tulina ajati memba waffe mu Nabugabo Swadaka, ajati muka abantu bawe ku salaamu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yatutembeeta n'atwala ewaabwe ne tutuukayo nga ku kitundu kuliko abasiraamu 4. N'agamba nti nze ettaka lyange lino literekedde emyaka mingi nga njagala kuzimbako omuzikiti, naye mmwe bwe munnyangu naga nti wano biri mu tawuni wakati, naga nti wano emaduuka we gagendawo, buli kimu kigendawo, naye nze njagalawo muki muzikiti. Nunga nti ffe situzimba muzikiti naye tugenda kusala amagezi tutege wano omuzikiti. Era twasala amagezi omuzikiti ne tuguteekawo. Bwe twamala okuguteekawo ne baziina, ebintu bingi byakyuka ku kitundu, era kyova olaba nti mu ssomero lye twazimba tuwezaamu abaana 8. Achievement y'amaanyi ku Nabugabo Swadaka, kubanga okubeera nti mwali waliwo abasiraamu 4 era ne tufunako n'abantu abakulu, family ezisiramuse mpitirivu olw'enkola ya Nabugabo Swadaka ennungi ettendo. Nyingira ntya mu Nabugabo Swadaka? Nabugabo Swadaka tewali tetusasuza, tetusaba lwa memba, wabula tulina logo. Gitunuulire nnyo ebipande byaffe byonna bwe mubiraba biriko ka logo. Ka logo ako kaliko omukono nga kakutte, era nga kikakutte kirimu akatima kali akamyufu ke mulaba kannyonnyola bulungi buli omu kyasobola okutegeera. Nabugabo Swadaka bwe batolina mutima tobawa ssente tebazaagala, wabula bw'oba olaba nga bino bye bakola bikwatako kwata. Bw'oba tolina mutima gwa bulumi ng'ebintu bino olaba tebikuluma towaayo ssente, naye buli w'owulira nti bikuluma era nga weetaaga okuba nti okola ebintu bino, Nabugabo Swadaka omulyango muggule ofuuse memba. Bye tusobodde okukola mbagambye nti emizikiti tugiwezezza egiri mu 10 n'okusoba, era tulina amasomero nga bwe nabagambye Nabugabo Swadaka tukozesa amagezi. Tulina bammemba baffe abalina amasomero, tugendayo ne twogera nabo ne batuyamba, ne batugamba nti ffe muleete abaana mujja kusasulayo akasente katono nnyo kali ke mutegeera ke mwasomerako nammwe. Abantu abo ne tubawa abaana, era tulina muganda waffe Sekabeka Kasumba, mbadde nsaba oyo mukootolera abantu salaamu. Omwami oyo yakkiriza n'atuwa essomero lya kitaawe n'agamba Nabugabo Swadaka ndibawadde, nandi essomero lino ndibawadde mulitambuze.
era nkakasa tulinayo abaana 320 mu ssomero eryo. Era abaana abo basoma. Kyembaganye nti ffe tukozesa obwongo n'akasente akatono ke tulina n'obudde okusobola okutuukiriza poyinti ezo. Tulina ettaka ennamuŋŋoona eryatuweebwa yiika nnamba. Twagenda ekyegeegwa Sekankata ssebo gye watulaba nga tugenda olw'obwetaavu bwe twasangayo. Twakubayo semina ya nnaku 3 ne tulaba abantu nga basiramuka nnyo nga beegombye obusiraamu, ne tukkiriziganya ne tutuula ne twegatta ne tugaa nti tuteekeddwa abantu bano abasiraamu se tugenda kubalekera ani. Twakkiriziganya ffenna ne tugaa nti tuddemu tusonde ssente tugende ekyegeegwa tuguleyo ettaka baleme tuwa buwi. Bwe tumala tujja kunoonya omugagga Allah ajja kumuleeta atuzimbireko ebibiina era tujja kupangapanga tufune abagezigezi bajja kututeerako abasomesa tubalina be tujja okukwasaganya basomese mu ssomero eryo. Tulina eyiika zaffe 4 ekibuga era nalyo ttaka tulina. Bye tusuubira okukola olw'omulimu guno ogw'ettendo gwe tusuubira gwe tulabye gwe twayingiramu nga situmanyi mulimu ki gwe twayingiramu nga twali tuguyita gwa kusaaga naye gutuuse n'okutujja ku bantu baffe n'emirimu gyaffe okugisuulawo nga tukkiriza nti ne basahaabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nabo balina emirimu era mwalimu abasajja abagagga ng'aba Usman bin Affan naye tebalekerera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamwegattako ne batambula naye. Tusuubira okufuna ettaka yiika 5 tuzimbeko hostel ennene esobola okubeera esobola okuyamba abantu bano baimaamu bonna basobola okubeera nti bwe baba bavudde gye bavudde basobola okujja ne bakola ki ne basoma at least omwaka tubeere nga tusobola okusomesa baimaamu 10. Okwebaza sipiiki yange eweddeyo kyeneerabidde essaawa eno mu bye tutuuseeko tumaze ebbanga ddene nga tuteeseza mu mizikiti abatumanyi obulungi twabakubiranga nti nkya ssaawa 12 olukiiko Nateete muzikiti olumala subuyi tukisalira Nateete twagenda ku maduuka g'abantu tubadde tutuula mu bufo obw'enjawulo okulaba nti omulimu guno guyimirirawo naye amawulire ag'essanyu twafunye ofiisi wali ku Odi Kampala ne bwe tubanga tugenda mu kuziika oba waffe bwe tubadde tuziika tubadde tukubawo olukiiko ne twogera ku nsonga za nabugabo swadaka naye Allah yatusaasidde ne tufuna ofiisi eri ku Saapolo awo Odi Kampala oyambuka awo mabega wa Shero ku Nsalo Drive waggulu awo plot 115 era essimu zaffe ziri okwo oba okubye ng'olina kyoyagala mu nabugabo swadaka obanga amagezi nga bwe tubagambye ssente n'ebintu ebirala byonna tukwaniriza. Ofiisi essaawa eno tugiyina. Okwebaza twebaza bayimaamu mwenna abaalekayo amaka gammwe. Okulekayo amaka si kyangu, ffenna tuli basajja basemaka ne mukkiriza okujja wano okubeera nti musoma. Tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne twebaza abantu abadde basula wano, Seka Jibuliru Muwonge, Seka Erimia Rashidi, Seka Najibu, Seka Eliasi, Baseka mwenna, Seka Abasi, mwenna babadde basula wano nga mwasulawo amaka gammwe nga musula wano. Tubeebaza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule era ayingire mu nsonga zammwe. Ak'ensusso nkasuula eri Seka Najibu, semina ewedde twafuna obuzibu wano. Abasajja abo be mulaba mulimu abasajja abakulu abasobola kubeera nti nga balina endwadde ez'enjawulo era twafuna abalwadde bangi, naye Sheikh Najib kyakoze nze kinneewuunyisizza. Waliwo ekintu ekitabula obwongo bwo. Sheikh Najib abadde akeera mu ttale lino lye mulaba n'atema emiti egy'enjawulo n'agifumba
namala okugifumba sekana jivu olumala okusoma ku ssaawa 4 n'atandika okuyitamu n'akadomola n'atandika okubeera nti buli mwalimu amwe eddagala abawalimu bamazeko semina nga balamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Najib akuwe ekisinga obulungi. Netwebaza Sekka Jibrilu. Sekka Jibrilu ye nannyini ssomero lino memba wa Nabugabo Swadaka. Naye nga bwe mumanyi embeera yaffe ey'obusiraamu buli akwata ku busiraamu abantu bakulaba ng'akudde ku muliro era bateekamu ebigambo ebikutiisa baga nti okudde ku by'obusiraamu owedde. Naye Sekka Jibrilu ayimiriddewo mu nsonga zonna n'agamba ekijja kijje naye obusiraamu bulina okugenda mu maaso. Sebo Sekka Jibrilu ne famire yo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'abasasula. Neebaza bamemba ba Nabugabo Swadaka mwenna buli omu waali mu kiti kye bwe tutuukako entakera ffe boolaba tutambula ne tugenda ku maduuka g'abantu. Sebo omugenyi omukulu ffe boolaba naffe tulinamu kawogo twakulamu kakatonotono naye tuleka ebyaffe ne tutambula ne tugenda ku maduuka g'abantu. Abamu ne batunyomoola abamu ne batutunulira nga bwe balaba buli omu natwala nga bw'ayagala naye tetukoowa. Tiimu eno nnene basajja we bali bano buli bwolaba ayambadde akantu ako ne mujja mu gulupu mwe mukwate wano okulaba nti tuyimirizaawo omulimu guno. Sebo omugenyi omukulu tetulina fandi nti ono ali wano yatuwa ssente oba ono wabula ffe tuleeta mulimu mu bbanga ne tuguteekawo ntubaga nti essaawa eno imaamu kati ssaawa ya ssomero era ne tubeera ntubakubira amasimu nga tubayitamu ne babeera nga basobola okubeera nga baleeta akasente mu butono bwako mu bungi bwako ne tukatetenkanya ne tukanyiga paka ng'omulimu gutuukiridde nga bwe tuba tugwagala. Neebaza abantu bonna buli omu asobodde okuleeta ekirabo kyonna kyalaba nti imaamu asobola okuba n'ekirabo. Imaamu wa mugaso. Bwe twamala okuvuluga ba imaamu ne tubafuula abantu ab'enjawulo ne tubafuula abantu abatatuyamba kyova olaba nti ensi etufuukidde n'etutuusa we tutuusizza. Buli omu kati essaawa eno atunula ye nga ye. Sebo omugenyi omukulu kino njagala nkikugambe era okitegeere. Bwe twamala okwawula mu busiraamu baffe twabwawulamu twagala oba tetwagala. Obusiraamu abantu bano boolaba bali mu nsi yaabwe naffe abali mu ttenti eno era nga boolaba bwe mukikoze naffe tuli mu nsi yaffe. Tosobola kuŋŋamba nti oyagala obusiraamu omuntu n'abeera gy'ali nga tamanyi kusoma alifaatiha ng'oliwo ng'olya ng'onywa era nga weebaka. Ne bagamba nti disitulikiti y'egundi abantu tebamanyi kuziika abantu bano abasajja babadde batugamba ffe okuziika abantu bonna bwe twaziika singa kibadde kisoboka twali baziikudde. Bwe twawoowa singa kibadde kisoboka twali badde tubaddamu. Kutuba ze tusomye zonna nga atusonyiwe nga buli kye bawulira kifu bawulira kipya. Ekikireese ekyo gyeri enjawukana gye twayawula ntuteeka mu busiraamu nti ffe bw'omala okusaala bw'omala okuleeta azikaali ng'odda mu nnyumba yo ng'oggalawo geeti. Toyagala kumanya kyekiddirira kyekitambula mu busiraamu. Kino nkibagamba abasiraamu nga mbakuutira nti muzukuke. Essaawa etuuse obusiraamu tulina okulwana okulaba nti abasiraamu bonna bateekwa okuba nga bamanya eddiini yaabwe oba okuba nga beeyongera okugisoma okugitegeera. Wahaza assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Zubairi Kasule ndi mwogezi wa kibiina kya Nabugabo Swadaka era mukadde wange waali wano abawe ku salaamu. Senga. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne mukyala wange naye abawe ku salaamu. Wa alaikum salaam. Salaamu alaikum. Wanyinazo wenyu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo imirira wadde oyogedde bya Nabugabo Swadaka nange nyina omukono. Ngabe nyina omu mukkirize nteeke sitampu ku bigambo bya muganda waffe muganda wange Zubairi Kasule. Ngabe mutulaba nga tutera okutambula tulina enkola ffe mu butuufu twasonyiwagana mu advance kyebayita okusobola okuggusa ensonga eno ne bookola otya Kasule tusobola kunyiiza aganda tusobola kunyiiza wamu n'abalala betutambuza emirimu oba twakimanya nti kasita tuneerondalonda situjja kutuuka. Naam, bisimillah. Okwebaza okwenjawulo twebaza
abakulembeze baffe mu ggwanga saidi y'obusiraamu mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguyize steeringi gye mulimu mwatuwa ebbaluwa esobola okutambuza Uganda yonna nga tewali atuvunaana mwebale nnyo mwebalire ddala kwebaza okwokubiri twebaza gavumenti ya Uganda okusobola okubeera nti etuwadde obukuumi bukyanga tutandika 2013 tutambula ne mu covid fetwalagangayo obulazi kadi ya Nabugabo Sadaka fetwavuga emmoroka sitwalekayo okuvuga mmoroka lwatulabanga mwali mukata lwafeza fezisibira olwokuba mulimu gwe tugendako mulimu mulungi era nga abakuuma ddembe mwebale nnyo mwebalire ddala tuli basiimu okwebaza binebaza ebyo biki bibiri tusobola kiteekako akawaayi kye bayita okuleeta abasiraamu abagenda mu nkaaga ku Entebbe Road Imam Jibril nga bali wano omanyi kyekitegeeza ku saidi ya security gyobadde kwebaka yadde okuwummula nina essuubi nti ku lwokubiri ffenna abali wano tujja kujjako amusimu kwebaka kye bayita okuwummula mu bigambo bya muganda wange Ajisubairi Nabugabo Sadaka tutegeezezza nti tuba na ssente tuba na mulimo omulimu tusooka guwaaba eryani tugenda okubatuukako nga twategeezezza dda abantu omuntu omukulu gwe tumanyi nga yazaala Nabugabo Sadaka bagizaala waali obi situka otolere ku salaamu ne bwe kiba ki tetukola nsonga yonna tugenda tumala omugamba situkako ekiro osabire ku Nabugabo Sadaka oba bagizaala ala era agimanyi oyo memba mukulu gumulabo tugenda okutuuka mu bannannyini kutuyambako ensonga nga tumaze okujanjula ng'emmeeza yaffe tugituulako nga buli muntu wa Yesu n'akamuli ewala ng'ensonga eggwa Nabugabo Sadaka bakyegezezzaako okuseeseetuka okusinziira wali mu dduuka we twabeeranga ne ku mizikiti Imaamu Yasini akimanyi kivudde kubeera nti obumalirivu essente tetwaziwa budde tusinga nnyo okutunuuliraani Allah kasita omulimu gwawo nga tutubitoloola emmeeza yaffe omulimu nga gukuuka okwebaza bamemba ba Nabugabo Sadaka nga mweteekateeka okujja nkuba nkimanyi omukulu agenda bayita ayogera tuli naye mukoze omulimu munene ogw'obutatulabira mu gaalubindi ebbanga ly'omala nga otuuse ku muntu n'omugamba ku ssente akulabira mu gaalubindi akuvuunulirawo asooka nakibala nti oluusi ettooke oba liweddeyo waka twayimiriza emirimu naye nga tugirina olw'okusobola okuggusa eno ensonga kyetwakola kye kino wammanga okusirisa enteekateeka eno ey'okuwaayo ssente emabega wakati eyo si nkola yaffe Ajisubairi atugambye nti omala kutegeera n'owaayo ate koomala okuwaayo wano nywezaawo sente ziba mpandiika oteekeddwa okugenda ssente gy'ozitadde mwe muvudde ebyengero ebyo byemuwulira byatumenyedde kubanga omuntu alambula omulwadde n'omuntu akuba esimu banaye agina sulu yasuza atya temwenkanya bulumi isooka bw'ontuukako n'ondaba okyusa mu ndaba musonyiwe nandibadde mpanvira naye mukkirize enkoma eyo enkola yaffe bw'owaayo goberera ssente gy'ozitadde abagenda ekikandwa Hoima Road wano kikandwa oli asembayo eri twali tugenderedde kulaba Imaamu Kasali okimanyi Ajina Sulu okimanyi naye mwatuuka ku Imaamu nga mulaba asomeseza mu miti olwo mwavaayo nga muzimbye ebibiina 2 bw'oba ova Hoima oba odda Hoima ku mukono guno ku masigidi ebyo ebibiina byemulaba ebyamabaati amamyufu ekyo kyekizimbe kya Nabugabo Sadaka ekibereberye era bwe tukituukako bwe tokinyooma wadde olaba ng'ekize
essanyu litutta buki ate kiweereza ogwo mulimu muki munene. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkyuse saidi eno y'abawalimu mulimu abasajja bakulu. Nze ku luno nali njagala emabega eri tatandike nali ngenda kubaleetera ku imamu omukazi nga yasaaza. Tugenda okutandika okukola omulimu guno nga yannyuka obuweereza ne wafunikawo omusajja aweereza. Si byogere wabula okulabira ddala. Naye bassebo tubeebaza okusobola okwerekereza. Mukkirize bano abantu babiri mbasitule bakiikirire baliwa. Omwaka oguwedde guli nga covid tennaba twaleeta mukadde waffe okuva eri Mitoma district ng'osalagana ne Congo nga yali mucwanga yabeera omuseventh day nga ye bwe yalinga akola kutuba akootinga mu Bayibuli. Bwe yasiramuka nga akati engeri gwe gy'osiraamuse ng'obadde eri ng'oweereza kati gwe imaamu wiiki kati ng'obuuza nti awoowa atya. Bwe twabadde ssebo mukadde waffe kamushe nakugambye nti yabasooka ku lisiti okukomawo. Bwe yabadde kati amaze okweyongera omulundi ogwokubiri yagambye nti munsibirire kati munyongere kuba kati nyina emizikiti emirala 7. Ssebo toliri kusalamu. Oyo bwe twagenda ekiboga muganda waffe gyatugambye twalinayo omusajja gweta James nga yasinga okutemula buno obutrakita era yasiramuka atamidde. Mukulu Jibuliru yasinga okumutegeera yatoola ati salaamu yamutoza shahada ng'akola bati nakomaonegenaga nti nze ndi sirias nasiramusi. Etwamukolako tumutwala mu baganda baffe enabbingo mu hostero ne bamujjanjaba bulungi. Kyeyasookerako n'atugamba nti nyina embizi ewaka nazireseeyo nesibisanga kati zebagamba ngikwate kuwa kumukuwa ngikwatewo neŋamba gizibayi tukoze fekawuse ntukoze nti omusajja agala tazisangawo. Ekyo si kikulu era twasala amagezi ne zivaawo naye atukolera omulimu guno amanga. Bwe yavaayo ng'amaze okutendekebwa n'agenda neyekakaatika ku pasita n'amukowoola okukakkana nga pasita amututte waayima ne bamutoza shahada. Bwe bamutoza shahada n'awaayo amakaage ne bagafuula omuziki. Bebo bwe mwalaba ku mukutu gwa Nabugabo Swadaka nga basaalira ku ndagala. Ku luno tulina omukisa munene. Mwalimu oyo twamuleesa Abdulakimu nga mwina ne chansi wafunikawo omuzikiti. Abdulakimu Tamale osikottoleri ku salaamu. Bagambye mbusemberako eno awabi abaana Bugabo Swadaka muteeke sente zammwe mulaba weewo. Bakyala bange nduuza mwekamba gattewa mukubawe muli. Kyala mukulu Ndabyasituka agenzeeko eno ajja tiwekyengera kati gwe nkulaba. Mwebale gumiikiriza akaseera kembeera nga siriiyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba ogende butereevu ajja tiwekyengera engeri ajja timukulu gy'ataliiwo. Ogende ewaajja Abuja omugambe weebale tulabirira kubanga akazannyo oluusi mulimu bwembeera nga sireese bintu byentwalayo naye atulabirira n'abeera nga tujjayo riziki. Genda butereevu ajja Abuja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekomawo kibi osobola okundeka nenkoma nyina biki Echi Abdul Salam ex-pastor. Assalamu alaikum. Yali oli wakabizi ono ye yakolwako yali pasi. Nako lina ali kusomba bizaayo. Nanga bizaayo. Story. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu speed ekitalo sinza kudabira bakama bange. Kasokepsewo akalankano bida kutte ebisuuzo mu ngalo ne yasudde ebisuuzo by'emmotoka. Sikweraga amanyi ebisuuzo tebijja mu nsawo y'emmotoka simanyi lwaki. Ebyo si byange biranga waliwo ebisudde bannaye. Ebisuuzo bino
bali yajisebe kolo otaza kusula tuza motoka n'enkofiira weeri ayezabidde ebisumuluzo eby'emmotoka webiri wano n'enkofiira sagala binjekera bannange naye bwetambulaga nange ndinawo nange ngenda kwetonda bambuuzako ekibuuzo naye gwe nabugabo oba oli wanabugabo okubala omwezi mulamba watokola ki nange gyekiwaali oba yadduse eddaka tabyagala kizibu ebwali naye n'abaana bonna webali olibagamba taata ali ebakula bibye ayinza kubanga manyina ndi wano mwannyoko waali ewengabi naye waali kitegeeza nti kituliko n'abeka bakikola ki kati oyinza okuba nga kyoliko tebakimanyi abeewuwo kibanagamba nti ekikola bajaga nti akikola nange basimanyi alaze bulidde alina sulu ayanjula lyati mukulu ajati mukisebonze bonna webali bana bataano sinza kusukako kwini waali mwanyiraze omudama bonna alhamdulillah nasukako nenzizukako nerekyenkatakwatibanyimidde chairman avuga musodaka abasiramu bano kwatugogo walinze otitira omugenyi omukulu yesu wajje wano omuyite bamaliriza tulinawo council fahad tulinawo basajja bakulu wano abaddemu nga mutuufu basoma certificate ziri 58 tujja zigaba zisigadde ne esatu tujja kusaba mukadde wange omugenyi omukulu ajagabako emu ebbiri zituweera abakulu abo balabeko nawe n'amasuku amaze wano omwezi mulamba chairman abanabugabo sadaka mukamwamu asituseefe twasigadde dda wano buli muntu asemera abatemanyi oba okambadde genyambadde jangu batuyambadde ajabirukale buli wanabugabo sadaka agisenkungu kanso naye ajje mbegayiridde okufunda b'ebiseera ajamiru strongo Huseini buli tugezeeko okubeera nti agisowedi muwonge ajamuza eno enteekateeka temufaayo wadde tugimanyi naye twayagadde kati bano bagenda kukiikirira abasigadde imamu kwalisero agitwaha gavumenti twagala mukkiriza abalala bakiikiriddwa Arafat Senyonjo Arafat vayo nawe ikakubuzabuza Amerithani aliwakuwe Kanyama Suleiman vayo se Suleiman kakoza vayo nze imamu wamwe mwesobola kugira mubeeyo akali basebo Arafat taza yafakuna oyinza okunzikiriza sebo nekusaba akalango kange kano imamu yasini vayo oyinza okunzikiriza nekusaba akalango kano kamani kenda maaso abekyengera mukulembeddwa imamu wange imamu Sentamu nsaba otwale ku salaamu oyo akiikiridde baimamu abasigadde baimamu 14 akamba imamu wenamuŋoona imamu Abdallah Busuula n'abavudde namuŋoona salaamu gitolere wooli baimamu abavudde namuŋoona Masjid Aisha namuŋoona nana imamu waabe kwali alitudde baimamu yagende baana bato waali abavudde namuŋoona era ndezo tubategeeze lumu tulina darusi y'abaana abato myaka 13 kudda waggulu nga 14 enamuŋoona ku Masjid Aisha ebisigaddewo ontuukira insha Allahu taala y'abaana bato myaka 13 okudda waggulu sibyakojja sibyasenga nsaba mukkiriza akazindaalo nkaddize mukama waffe tumaze okutuuka asobole okufuna amaanyi agoogera nga ffe tukiikiridde bannaffe abangi enkuyanja sebo omukadde waffe Ssenga Sentamu abekyengera genda obategeeze nti agina suluti yabula bubuzi wabula abadde afumba yeeyongera obuweereza ku myaka gye mwamutendeka 13 ate speedi sana nsaba abavubuka bangoberere tutambuze obusiraamu bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam atendeza Allah subhanahu wa ta'ala niza kusayya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam essanyu linyina leero lisuseewo ku byetufunye naye bigambo tutera kubeera na bindi kuba tulimu oluwalimu naye ngera bizi bikutula olw'ensonga nti obudde bukoze eki ebigambo byange nandyebazizza kinoomu nekigenda kikola
olw'obudde si bwe kiri naye ekigambo ekiriwo olwaleero kizito obuzito bwakyo abantu bano bamubalaba kyewuunyisa Allah bayisirizaamu embeera eno ekola eki saba Allah subhanahu wataala abasiima abantu abavudde ku shiriki bano kyekiki ate nno n'abasinga awo bayitirivu abavudde mu bintu ebyenjawulo tero byogerako obi ne mulowooza abasajja bano babali mu katemba twalabanga abasajja b'enjiri ebatambulanga mu byalo eyo olwokuba kitwagendangayo najja nagamba nti nsanze imaamu alina kino nga tulowooza bakola ki naye bwe twamaze okubibeeramu twategedde kyebakola ki so ekigambo ekyo kikulu nnyo nensaba Allah subhanahu wataala buli muddu yenna agezezzaako okuyimirizaawo ekibiri kitagamulewo sadaka saba Allah akubalire naye neebaza abantu bonna ebikoleddwa kubyaddala ku gavumenti ey'obusiraamu eyeggwanga byonna tusaba Allah subhanahu wataala abawe ekkuba edduufu bakole ebidduufu bigambo sigenda kubeera na bingi baimaamu tuneebaza basobodde okulekayo famire zaabwe babasajja bafumbo basajja bakulu tumanyi okumala omwezi mulamba ngaomusajja oli mufumbo manyi ekitegeeza ngaoli wano nesimazijjeeko tusaba Allah subhanahu wataala bamalire bamaliriza ekigambo kyokwebaza nantusabye ngogereko abantu babiri bandibadde basatu omu sheekha amwogedde haji kasula amwogeddeko sheekha nadir saba amusiimi naye nsaba Allah subhanahu wataala tunyatusiimu naye minal mu'minina waliwo abasajja wallahi tubadde wano ojja ne tutuuka fe ntugenda naye omusajja sheekh Ermiya Rashid tabeera kuno abeerawa ali erigodi Kampala naye ngoyinza okulowooza bamuzaalaku buli dakika ng'alina okukola ki abasomesa badde oluusi kutali mutego gye baakola ng'ayinza okufunamu obuzibu waliwo akaseera ako enkuba ebadde ekola ki etonya nnyo oluusi omusomesa agidde ku bigere oluusi bemukwatiddewo naye nga wali tayaali so samaso naye owokubiri yandibadde ngaowokusatu nanyini ssomero lino Allah subhanahu wataala amwagale amusiime mumuwa abaana mumuleetere abaana kulanda temukiwuliddeeko gyasomesa mwagala biki yeye ate kiki ekyewunyisa naye abantu twagala kiki Jibril muwonge owayo oyo abamutoba sirala mwogera kuba abantu oyogera mutoba mumanyi mwagala kiki twandibadde tuleeta abaana basome obuki bano be bavuddemu ensonga ennene mukimanyi nti mu baana baasomesezza be bamu abadde bayamba ku basheekha abasulawo mukusomesa abaddu abo yasaluna mukusomesa abaddu abo Quran alo byakoze omwerijjako so saba Allah subhanahu wataala abasiime buli muntu kyali obufunze bigambo byandibadde bingi saba mbalage abantu bali bonna bammembe banabuga busala naye kanokoleyo ebifo bimeka bina sibe kiri oba bisatu oba bina kubanga waba wayina kyagamba gwosobola okutuukirako amangu sibe kiri newakubadde bonna babituusa naye kanokoleko abantu bana asooka nga vice chairman mumulabye nsaba atole ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owokubiri nsa omuwanika ow'ekibiina kya Nabugabo Sadaka Thabit Senfuka Arua. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owokusatu nga ye mwogezi w'ekibiina ya Haji Zubairi Kasule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owokuna nga sekuritale wa Nabugabo Sadaka atole ku salaamu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abantu bonna abali wano bonna department balina zanjawulo. Abakulira ddaawa omanyi Nabugabo Sadaka yafuuka kitongole kuba kya Uganda yonna. Kiina department ya ddaawa, kiina bamashekhe ababikulira atole ku salaamu basabiri akulira ddaawa ne sekuritale bo bakuwe salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebiti binene bonna categories za njawulo. Tulina omuweereza muntu atafuta buli kye tugenda okukola. Ebiseera ebisinga bagenda ne batugamba bitino waki mukikola tumala bitwala eri si bakansa abo tebasaaka. Amala bitunga n'asoma ekitabo gundi n'asoma gundi naga nti ati nomukwanisibu. Waliwo betukola n'abiyiwa. Kane atuli ku salaamu kanso faade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonna nga mubalaba basigadde bonna bammemba ba Nabugabo Sadaka buli omu alina ebiti olw'obudde sobola binokolayo. Ntegerekese ebitiibwa bya byanjawulo bonna nga mubalaba wano. Omusimu gwe tukozesa tugujja mu bo. Oyo kanso faade takolera ssente naye akolera ssente emirimu gyegyaki egya Nabugabo Sadaka giri kiki kituuka butuusi yakola ki bamasheke bangi abanabugabo Sadaka bangi katumba yakizigere wadde wano osomesa abasiraamu kuli osigadde eri oli ku Nabugabo Sadaka bayise banne bamusituka osigadde eri obankwabiza ate yasinyaga na ala ayat hali kati mbadde nsaba bikamba gy'abantu bale kugenya. Salamu alaikum.